This is Ground Media UG. Christmas Abantu, Kiwatule, Abafirwa, tusaba mukama abagumye kakati abantu be Kiwatule, abantu be Bidungu banange kiri wa Bidungu oba wa Biduku loko amdoko loko wa Biduku okay banange okusoka yafuuka njogera munzikirize mbagalize Christmas ennungi n'omwaka omupya omulungi. Nkimanyi nti Christmas teyinza kubeera nnungi mu mbeera eno gye mulimu. Mu kiseera kino ng'abantu abalala bonna bajaguza Christmas, nafuna amawulire gye buvuddeko ku mbeera gye mwatuukako Honorable Ssenyonyi yatuukirira ne muganda waffe Nubianli kubanga baneiba abasinga okuba okumpi nammwe ne bategeeza embeera gye mwali mutuuseeko. Kyatukola bubi ne tubadde tubasaasira era tubadde nga tufuna information naye twasazeeyo naffe leero tujje ekitono ennyo kye tusobola okukola kwe kubalaga nti tubalowoozaako sijasi mu bigambo naye mu bikolwa. So leero nga engeri gyeri Christmas twabadde ulira gwe muyayi gwenawe ekitole kinayeeyo sokonneke malobi bagamba amadeyi kakati olwaleero twagala egyesigabana kwagala kwa Christmas nammwe kwe kusalawo tubaleetereyo kilo 10 ez'emmere, 5 za kawunga ne 5 za muceere, ate tubaleetere n'ente nammwe mugire ku Christmas. Naye bino jasife tubikola ngera SG bwagambye wadde mwatonda tubeere bakulembeze tusigala tuli bageto youth nga kugererako original. Naye ate n'ekirala njagadde mumanye nti singa mumpulira bulungi mu nsi ekulemberwa obulungi balina okubeerawo enteekateeka ebintu ebifaanana bwe biti. Musasula omusolo gukolebwa budget, buli ministry efuna sente zirina okutambuza emirimu gyayo. Waliwo ministry ey'ebigwate biraze oba gye bayita disaster preparedness. Ministry erina okulabirira bannansi nga bafunye obuzibu obufaanagana bwe buti. Of course Honorable Ssenyonyi yabategeeza bonna naye tebannatuukako wano n'ebirala bifaanana bwe bityo. Ebyo bye tulwana okutereeza era bye twagala okutereeza era bye tugenda okutereeza nalo. So bino bye tukola tubikola kuba tukyali mu mbeera eno bweti, naye singa mbadde nalayira dda tekyandibadde bwekitya, tekyandibadde kiri ekyawukanamuko. So temulekeraawo wadde tuyambagana nga tukyalwana okutuuka gye tugenda, naye temugwamu maanyi ate temuvanga ku mulamwa. Bantegeezezza nti n'omuliro gwakwata wano Fire Brigade yalema okujja okubadde okubazikiriza era nga mwe mubisanya nabo bajja biwedde.
bajja tebalina mazzi naye singa malawa n'essaawa endala bbiri oyinza okulaba ng'ebimotoka by'amazzi n'ebya tiyagaasi n'ebyaki byonna nga bituuse wano. Kibalaga nti bano abasajja kyebasaako obwongo si kulabirira abantu naye okulemesa Kyagulanyi ne bakyalibe okwongera okubuusa abantu. Kye batayagala nkole kanvire ddala bano nga nkikoze. Kanvire ddala wano nga ndabisizza. Nge wano nga mbuusizza. Banyange mukimanyi nti ssaawa zino baganda baffe bangi tebalabikako baawambibwa. Mulaba ssente ze bakozesa buli nnaku nti wajjayo ne biliyoni 30 okuwa abayimbi basobole okusirika baleme kulabisa. So mumanye nti ensi gye tulimu abatukulembera ababbi. Era gwabeera eyongoloza tebikwatako omuliro gwe gunaayokya ennyumba yo wojja okumanya nti weetaaga omukulembeze akulowoozaako. Kati kwatanafuna buzibu nga bana b'Ekiwatule ekikakatako tulwane tutereze embeera nga tonafuna buzibu. Bano obuzibu bafunye bwa Muliro, omulala ajja kufuna bwa aksidenti, omulala ajja kufuna bwaki. Tulina okubeera mu nsi ng'ekola, tulina okubeera mu nsi ng'esobola okuddukirira abantu baayo, tulina okubeera mu nsi nga bw'oba ofunye obuzibu nga munnansi osobola okuyambibwa. Bannange engeri gye luli lunaku lwa Krismasi kambagalize bwagaliza Krismasi nungi mbasuubize tetugenda kulekeraawo nja kukomawo wano nga mbimbira ddala nga pulezidenti yennyini. Naye nga sinnakomawo nja kubasaba mweyongere okuwagira n'okwesiga kyali wammwe MP wammwe gwe mwatusindikira. Mmwe mwamutusindikira mama obesige bwetwalaba nga mumwesiga nnyo naffe ne tumwesiga ate n'atukola bulungi kyobalaba twayongere ne tumwesiga. Mumuwagire tubikole byonna byonna tubimaleyo. Mwebalire ddala n'abakulembeze abalamba bawagire, muwagire meeya bammwe, mbawagire bakansala bammwe, muwagire n'abantu ba bulijjo abeewaayo okwogera ekituufu n'okubeera ku mazima. Kati musirike bagoli ngenda byogera mu Luzungu. Ndoge nabise lindako boy lindako musirike njogera Luzungu nabise. All right, so thank you very much, ladies and gentlemen. Today is Christmas, so regardless of the situation, I want to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. I know that Christmas cannot be as you wished under these circumstances. That is why, since we had the problem that you had from Honorable Senyonyi and Comrade Nubian, you've been at heart. And today we decided to share the little that we can with you on Christmas. So today we brought a ton of food, 500 kilos of rice and 500 of kosho, and a cow to share our little Christmas with you. But we know that you deserve much better, especially if you had a functioning system. That is why we are trying to change the rotten system that we have to bring a government that will be not only accountable, but affectionate and passionate and responsible for your well-being. Right now, me want to thank the whole of them get to you today. To the patriotism and consistency we are shown. You know, say you have a problem, the fire burn up the whole things then. But everything are going to be alright. See? Alright. Remember